Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzege Mutaayi Franka n'olwaleero ebintu sijja kubifula nampa kimalo nga kisalyembwa kubanga kulumwetu nga ensekere ate munange empanga abange bino bya bumpanga era nga seggwanga y'enkoko egula ettooke mulowooza ate nannyini kibuuku teyasuddedde emitembo gye mu ntembo okuyita ttembo kisoko kitegeeza ki leero ngenda kubannyonnyola okuyita ttembo kitegeeza ki oba kyavaawa oba kyajja kitya naye asooke nange ku bitabo bino kubanga omutunzi teyeganya kusumulula nabyo oba olyawo mulina okwegulirako kubanga tusomesa naye ate mwetaaga nammwe okuba n'ebitabo bino kubanga keweerimidde kakira mbegeraako olina okuba n'ekitabo olulasange kino kyolabako wano kitabo kya 10,000 kiteeke mu njuyo tekirina kubulamu kyakulwanyisa kikulu era kyakwerinza 10,000 akati olina okuba n'ekitabo kino kye bayita olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ogwokubiri kya 3,000 ate era olina okuba n'ekitabo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 kya 3,000 omwaka guno 224 nagwo guweddeko mu butuufu kati tukankibale nti tuyingidde 225 kati tandika omwaka omupya n'ebitabo bino bassekabaka b'ensi muwawa kya 3,000 ate n'ekirala kye tuwandiika kiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba kino mmwe abagenda okutukwatirako nga musonda ensimbi okuwaayo tulabe nga tumaliriza ekitabo ekyo kubanga omulimu munene twetaaga obukadde 6 basewo ne banyawo mutusuula omukono baako engeri gy'owagira omulimu guno kyowaayo kyonna waggumirizi kyaba nakyo kyawa munywanyiwe tetusala nsimbi wabula kyowulira kyosobola kyonna ng'oteekayo ate amannya g'abo bagenda okutuwa gonna kagenda fulumira mu kitabo ekyo ng'akabonero ak'okubasiima n'okubeebaza olw'okulwanirira n'okutakabanira olulimi lwabwe timwebale nnyo mwebalire ddala waliwo bannaffe nga Kojja Kimbugwe weebale nnyo era nja kubasomanga wano Kojja Kimbugwe James muganda wange Edward Bosa mukulu Kitanda Michael katono kewaza Sega w'abasajja Mivule waliwo Kakumba Richard waliwo mukulu Isaac Mati Magoba Mugumira waliwo awo mukulu omulala mukulu ono erinnya ligenda kufa mutwe naye nga mwenna mukwatibwako nnyo ensonga eno okuwagira olulimi lwammwe jangu munnange waayo ky'osobola kyonna owagira olulimi lwaffe luno lubeewo luyimirirewo lutambule Franka Media njibagambye kukwata videography and photography bifaananyi na video Franka Media weeri nnyo kuweereza weeri nnyo muganda wange Franka waali akwata videos nnungi akwata ebifaananyi akuba ebifaananyi birungi kakati sijja omwenge omukategwetaga nkata sijja kukoowa kumubajjukiza balina emikolo egya buli ngeri mazaalibwa g'abaana bo oba mwana oba graduation oba mbaga kwanjula Franka Media n'okukola obulango live streaming byonna Franka Media kakati banaffe ba Lusimbi Impact Fire Service nabo kamba bajjukize nti bano banaffe bo bazikiza muliro bali wali mabega wa Akamwesi shopping mall ku luguudo Ludega yaza batuukirire ate omuliro olabenga gufuuka lufumo kubanga muliro munnange gwokya ebizimbe obugagga ne bitokomokera mu bizimbe by'abantu ate n'obulamu ne busaanawo mu ngeri yeetyo omuntu talina kufanga kawuka muntu talina kufanga kawuka bw'atyo gende afe tekisi kirungi mubeere nga mubeeyiwo mubatuukirire balina akuuma kooteka mu nju ne kakubulira omuliro ne kakulabula nga gunaakwata balina ne blanketi gye weebikka n'oyita mu muliro abo balina ebintu ebyokwerinda balina ne kamera ziri zirumamyo obeera Dubai nga naye kamera eri ku njuyo ekubuulira ebifa mu njuyo otegeera omukozi gwe waleka ewaka bw'ayagala okwefuula nnamugwengu
olabe omusajja agezaako kutaataganya oluwombo lw'okulukubamu ekituli lugende luyiike bannange bazirina kamera ezo ebyokwerinda z'oteeka ku nju ne zikubuulira omwana omubbi awaka, ne zikubuulira omukozi akuba abaana bo, ne zikubuulira ababbi kwegamba kamera ezo bazirina Walusi Impact Fire Service ate balina ne fire extinguisher mwaba amasomero malwaliro bambi mubatuukirire bali awo emabega wa Kamwensi shopping mall ku ludde Gayaza awe bali kukidda ku Lumansi oba Tula Road. Leero ngenda kubasomesa ku kisoko kisoko waliwo ekisoko wano kyembadde njagala ennyo okubasomesa ekigenda okunva mu mutwe ekisoko kiye olwo yabadde abuuza tembo okuyita tembo kisoko kyatandikira ku Mulangira Tembo yali mwana wa Lumansi era tembo oyo yamala n'ali obwakabaka. Kyokka ekyewuunyisa Lumansi ye teyalya bwakabaka. Lumansi kigambibwa nti yattibwa buttibwa. Lumansi yandiridde ku bwakabaka naye yattibwa. Ate kitaawe ye yali mu lukwe olw'okumutta. Kitaawe wa Lumansi ye yali Kimera. Era abantu bano nga bo bamanyi bagamba nti kabaka tatta musakiriza yatta. Abantu batambuza ebigambo. Bagamba omwana oyo Lumansi nti jjajjaawo Kimera ye yatta kitaawo Lumansi. Kati naye nakola olukwesi olw'okutta jjajjaawe Kimera. Yamukuba omuggo nga bagenza okuyiga n'amutta. Era omuggo ogwo baagutuma erinnya Awakula Ennume. Awakula Ennume. Yakuba jjajjaawe omuggo nga bagenza okuyiga. Gumu n'akala. Anti era omukadde obulamu buba butono. Yamukuba omuggo gumu n'amuzinga omuggo n'akala. Kakati ekiseera kyayita Tembo n'agwa eddalu. Bwe yagwa eddalu abantu ne batandika okuwanuuza nti omuzimu gwa jjajjaawe gwe yatta Kimera gwe gutandise okululuma gumululumira. Kale ekisoko kyatandikira awo kubanga n'abantu abaagwanga eddalu mu biro ebyo nga Tembo yakaligwa bamala nno ne balimuvumula, naye abantu abaligwanga babogerangako nti gundi agudde eddalu nga kabaka Tembo. Nolwekyo ayita Tembo ng'olwo kye bategeeza mbu okuyita ettembo kwe kugwa eddalu oba okuyita Tembo mbu kwe kugwa eddalu. Kati eyo yensibuko y'ekisoko ekyo kye tuyita okuyita Tembo. Ndowooza okitegedde bulungi okinyonyose. Sigenda kusukkako wano bannange naye muli bawuliriza balungi ate era abalabi ab'ensonga mutuyambe omukutu guno mu subscribingeko nnyo mu kugabanire bannaffe abalala bajje bayige ebintu nga bino eby'amakulu bye tusoosowaza olulimi Oluganda. Tulwagala nnyo okukira embuubuuti ezannabuzaana. Kakati nno munnange naawe ali eyo tukwatireko